team here at St. Charles Parish for coming and seeing today. And actually, celebrating Christmas. Half of our family has celebrated their brother's life. Thank you very much for being there in our lives all the time. And showing us to love God every single day. I'd like to call upon everybody to give them a round of applause. Just being there for us all the time. And I'd like to thank everyone who's here today for showing up to give Allan to be official send-off. I know it's a festive season and people are supposed to be out there making plans to congregate with family members and have fun. But you've spent the time to come here and commiserate with us, and I think that is awesome. Thank you very much, and also be with us. Before I delve into what I have to say here today, I think it's only right to mention that Allan lived for a very long time. And his home is actually on Stretcher Road. Stretcher Road, where he has a huge community that loves him from there. Normally, I think MC Protocol would agree that we would have the chairperson of that village where Allan lived say a word. I don't know if it's appropriate to have us say something now. On behalf of Allan Kanyike. Era wa special road wa St. Matia mu byomwoyo ya church nene wasanya father rokusanya munafrika Bakanyike family basasira mu rofiya Bakanyike abadde kusimami mulungi Allan abadde mwami mulungi wakufe abadde bamutegeera abadde ebintu byatambuliza amateeka Abapangisa abadde bamunyuza ng'ajja straight tewakyeyaledi n'akubaluwa n'akubuulira egenda maaso n'omugamba lukwata bulungi era n'alumaliriza n'atambula oba tomutambudde kanike takutakula naye bw'omutambuza naye atambula paka lwakulaki lwamaliriza ekintu ate abadde Katonda wabadde amusinza nga gye abadde muntu waawe ng'ekintu ekikwatagana ne Katonda omusanga yatutuddewo buli kimu abadde akikolera amutegeera obadde omutegeera nti muntu abatamutegeredde bise byabwe naye fe ababadde bamutegeera abadde muntu mulungi abadde mutuuze mulungi ng'ate buli wamusanga kusanga ekitiibwa akuyita chairperson hawaii nga tajja kale bambi mukama amwekimula ekyembeera twagezezaako munoonya ng'abekyalo n'atukuya ensange nate twageza okuwulira munakusatu njakuka naye tujja kumusabiranga amumalirize ekitiibwa ebigambo byange I think that was efficient. Chairperson said
Yalemedde oluzungu. Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula $2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku $2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola okukubirako ku noti 7 283 393 oba ku WhatsApp ku noti 776 993 Booking kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira. Lwazi Forestry Limited.